Omulabi waffe omulungi nkwaniriza nnyo mu kanyomero kano we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Micheal. Akasana keeyongedde okwaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Era bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi obudde bubadde bwa mukalwe. Wabula mu biseera ebyo eby'okumakya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi tusuubirayo oluwandagirize mu Kampala, Masaka ne Mubende, so nga ate eyo mu Nakasongola tusuubira nti nno akasana kajja keera kwaka. Mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubira akasana keera okwaka okukosa n'ebitundu ebyo ebiri mu bugwanjuba awamu n'ebyo ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe nayo nga tusuubira nti nno akasana kajja keera kwaka. Wabula olw'eggulu embeera eno tugisuubira okukyuka era nga tusuubirayo oluwandagirize mu bitundu ebyo ebiri mu masekkati g'eggwanga lyaffe nga n'ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 28. Yo mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubira omusana okwaka nga n'ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 30. Mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubirayo enkuba okutonnya mu bitundu ebimu nga n'ebbugumu eryawaggulu mu Kasese tulisuubira okutuuka ku degrees 32. Ate yo mu nsozi ez'ekabaale ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 26. Mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe mu biseera ebyo eby'olweggulo tusuubira omusana okwakira ddala nga n'ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 30. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo obw'eggwanga lyaffe mu Nairobi tusuubira omusana okwaka nga n'ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 26. So nga ate yo mu Dubai tusuubirayo pereketya w'omusana nga n'ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 40. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde n'olunaku lw'enkya tulindirire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Micheal.